نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسأل الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matendo goshitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tukakasa ffenna ti ensi eno yegituusaako Allah subhanahu wa ta'ala, era byonna ebitambula mu nsi biri mu buyinza bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu al-hukm wal-mulk, obuyinza bwonna bubwe, ebiragiro byonna bibye, yali in charge ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye alina amakubo gayitiramu n'atuusa, wala buli omu n'amutuusa wayagala atuuke. Kyokubeera dokita olina kuyita wano, okubeera yinginiya olina kukola kino, okubeera lawyer kino olina okumala okukikola, okubeera nga naawe ofuna headmaster kino na kino sooka okikole. Onooba nga osomye n'omaliriza n'ojja n'okola education, n'omaliriza n'oweereza, n'omaliriza n'otambulira mu mitendera nga we giri, osobola ofuuka headmaster w'essomero gundi n'essomero gundi. Yewe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na buli omu byaba nga aloota okuba nga atuukako, Allah subhanahu wa ta'ala yassaawo wajalna likulli shay'in sababa. Buli kimu kiriko ensonga, kyokujja ne kibaawo waliwo ensonga. Era buli kimu waliwo ensonga ejja Allah gy'ajja okuyissaako egenda okukiremesa, oluusi nga gw'ogyereetedde, oluusi nga tofuddeeyo, nga Mungu subhanahu wa ta'ala atadde okugera kwe ne kuyitira ku ekyo naye nga kiyise ku mikono gyo. Wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. Ogenda okulengera nga guwa byekolera, ng'omusiba guzze gy'oli naye ng'ate byayita ku mikono gyo. Sukemba nyumizeyo bano abantu babiri, simple kutegeera byengenda okusomesa olwaliro mu dakiika nfunda insha Allahu ta'ala. Abaana basoma mu ssomero limu, baaliwo mu kaseera ke kamu, sijja lyogera essomero gamu, amasomero ag'amaanyi ge tulina mu Busiraamu, ne mbasinkana nga nnawe mpita nga bamaze okukuba omusomesa, bamukubye ne bamukuba baana bawala bali aba, ne bamulangira obwavu, n'omulangira buli kamu konna. Abaana bawala aba bakuba omusomesa ne bamulangira buli kimu kyonna. Bonna bava mu families ngagga, ziyina n'ebizimbe mu kibuga. Omusomesa n'atafaayo ne abagoba, naga nti oli omuyangamba nti mbadde njagala nze bangobe mu ssomero, aliko wakoowa dda, ne bamutwala mu ssomero erimu liri awo mu masomero ag'obuvunaanyizibwa era amalungi, international schools. N'atambula n'agenda gy'alaze, n'afuluma eggwanga lino n'agenda n'alaze. Tayimu n'etuuka, Allah n'amuwa omwami, n'afuna olubuto, Mungu n'agera. Buli lwafuna olubuto waati embuto zivaamu, buli lwafuna olubuto zivaamu. Nakoma okutegeera nga yakafuna olubuto lw'abalongo, nga nalwo luvuddemu, ng'afunye olubuto lw'abalongo naye ku myezi anaati yabuzeewo ekisinga 3 azaale ne luvaamu. Yagenda ke wasse kumusomera ku dduwa,
seeko munamugamba naloose bw'olina ekizibu kyewakola olina omuntu gwewavuma nakkolimira togenda kuzaala mu nsi until ng'omaze kufuna muntu oyo n'akuggyako ekikolimo oba n'akusonyiwa. Mwana muwala oyo nanoonya yava gye yava ebweru w'eggwanga nanoonya nangamba ojjukira omusomesa Swandiso gwe twavuma njagala kunnyamba twesinga waali nga naye baamukyusa dda nga nange sikyamanyi wakolaki n'olwaleero akyabonaabona mu bulamu bwe ali bulungi nnyo sente weeri omwami alina sente biragiro balina n'ebisigadde byonna naye anoonya omwana bukyanga afumbirwa close to 10 years now tafunanga mwana n'abalongo bavuddemu waakyo waali yali mu ssomero ng'amaanyi ayina mangi yali mu ssomero nga sente weeziri yali mu ssomero ng'atunula ewaka n'alaba ng'ensi yonna yagimalayo yali mu ssomero nga talamanyi musensi buli omu yenna alengeza mulengezi n'amulinnyirira. As I speak to you now anoonya ani amuggyako ekikwa kiri n'ekikolimo kiri tamulaba. Omusomesa atambula butambuzi kale nono n'agamba mbadde nze njagala bakola bakube mu ssomero namusingana bakamala okukuba omusomesa baali abawala aba namusingana bakamala okukuba omusomesa ngezaako okugenda nga nti seeka noonyeza oluwendo olungoba mu ssomero lubuze naye nga nnakukola ekyo ate omusomesa kalina olugezegezaako nayogera ebigambo nga bingi. Twogera ebigambo ebimu tuvuma abantu abamu naye nga bayinza okufuuka ensonga ku feeriyazi zaffe bayinza okufuuka ensonga ku bitulemesa mu nsi. Si buli gwolaba nti agudde eddalu nti yazaalibwa mulalu si buli gwolaba nti ali awo alemeseddwa mu nsi muno nga yasoma nti yazaalibwa waati yali wakulemererwa nedda. Factors empitirivu ezibaawo eziyinza okulemesa omuntu okuba nga atuuka kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyandibadde amuwa oba kyeyamugerera naye ye kennyini n'afuuka ensonga okubanga ate yateekawo ejjigi obutafuna kyayagala. Sente weeri tesobola kugula mwana. Ekitiibwa ky'omukyala anoonya nnyo omwana buli omu yenna amujerega takyayala nabalamu bwe takyayala wa ayeraliikira nibagenda mumuzzaako buli kaseera. Yayita mu masomero ga bbeeyi nga ggwe mwoyise ofuluma senior 6 ofuluma senior 4 ofuluma oba okyasoma continuing student oli mu senior 1 senior 2 okyerabanga ow'amaanyi ennyo era amaanyi olina mangi olengeza yenna gw'oyagadde abasomesa n'otabalabawo noyogera akagambo gati wanaakolima wanaaniiga oyo akolanga kitaawo wano. Haula al asatidha bakadde baffe abo be bamaama baffe wano be bakitaffe wano ku ssomero we tuli okyamuvuma okyamukola byonna by'omukola naye ayinza okutamininga ku fyukyayo ekyogenda ofuuka mu nsi oba mufunemu ekyokuyiga. Owokubiri yoyo yennyini nga bwe baali naye simanyi lwaki 15 years down the road ejjana mu myaka 17 nga mufumbo tafunanga zaddi 17 years down the road tafunanga zaddi. Yagezaako n'afuna abaali gyalazeeyo gyali munne n'amukuba agenzera muganda we Samuya bagenze gye balaze bafulumya eggwanga ne bagenze kusuubula muganda we n'amukuba ne luvaamu nga lubaddemu ne lubaddewo abalongo ne luvaamu. Mba ndi Makka eyo nga nkubira ssimu anga Maseeka nsabiraako ABCD ndabika naatya okuvaamu olubuto teyambuulira byaliwo nabitegera luvannyuma. Nagezaako ogwokubiri nagezaako ogwokusatu Allah n'amugerera n'afuna lwe yafuna ate nga lwaki nga naera lwa balongo. Mungu n'alubeezaamu okumala ebbanga kye lwamukola kyerya Allah yasinga okimanya ebyaddirira ate Mungu kutwala baana naye nga amaze omuggyako sente zonna n'olwaliro ali mu maziga akaaba tannagenda mu Maseeka naye namugamba ekigambo kimu bamukatooki emabega oluvannyuma lw'okulya ekyoli biki bye wakola emabega eyo noonya ku bantu
wenenyeza abantu abo sente ozina naye waliwo abantu abakasi ng'oba oli awo olina abantu abatali basanyufu mu bulamu bwo nga mutambula mu nsi muno temulina vuma buli omu tolina kulengeza buli omu tolina kujerega buli omu tolina vuma ba non-teaching staff tolina vuma basomesa ng'ofuluma mu ssomero mu senior 6 beera wampisa always ekikulembera kibeera empisa always ekikulembera certificate gyogenda okufuna eri mu points 2 gyogenda okufuna ng'oli obadde osikowalinze gwosinze mu ggwanga lyonna buli omu akuwaana wayise sciences buli omu akuwaana wayise arts buli omu akuwaana ogenze ku medicine naye tejja kumala nga terina mpisa ekikulembera mpisa ekikulembera nkolagana nnungi ekikulembera relationship gye tulina n'abantu abasigadde fuluma mu ssomero nga teri mwana n'omu akwevuma fuluma mu ssomero oliveemu nga buli omu acelebulatinga ggwe agamba kale tugenda musubwa n'ebisigadde senior 6 abantu bava mu mbeera ne batandika okwefuula ki nolwekyo mbagamba mikwano gyammwe abalungi abayizi abalungi abakibiina ekyomukaaga mubeere bampisa nnyo nga munaatera okukola ebibuuzo byammwe mubeere bampisa nga muli bagonvu nnyo teri musomesa yenna alina kubanga akwogerako kikigambo kikyamu tolina kuba na cases mu disciplinary committee tolina kuba na cases tebalina kukutuma nakugoba mu ssomero ogenda okukola ebibuuzo ng'ova waka bisumbuwa ne maama wajja kubanga naye ava mu mbeera agambe kyana ggwe wabaaki lwaki ombonyabonya kitawo yambonyabonya naawe ombonyabonya wakafa olumbe otambule nga wenna wonna ojjudde ebikolimu naye nga kyava ku ggwe kweyisa bubi ng'oli ku ssomero obuzaayo just emyezi tokyaweza na myezi 2 emyezi ikyawera na myezi 2 ofulume mu ssomero nerikodi ennungi osobola okujja wano nga buli omu ajja kuwa ku salaamu ne aga ng'osobola okujja bakuyita nojja noyogerako eri abayizi nogamba nange yenze HP wammwe Usumani yenze seeka wammwe gundi yenze yali class captain gundi twagala ogenda ofuluma mu ssomero nga buli omu akyakucelebratinga ng'oli mwana wampisa nungi nolwekyo ebigambo ebyo bibiri oba abantu abo babiri obulamu bwe bayitamu bwe mboogerako ne mboogera n'amannya buli omu ayinza okuba nga abategeera olwa famiri zibavaamu nga z'amannya abantu abo babiri babonaabona mu nsi muno ng'ekibabonyaabonyesa musangwe gwe baakola oba kikolimo kye baafuna nga si buli omu gw'ovuma nti anaakuleka bulesaawo kuliko abamu abavumya nga alina olulimi olubi kuliko omu gw'oyinza okuvuma oyinza okukuba oyinza okujerega ng'olulimi olusi lulungi oyinza okulowooza buli omu ogenda mujjoga nga wojooga bali oyinza okusiŋŋaana yawe oyo tajoogeka togezanga n'ojooga buli omu beera ng'oba ne future yo nga nnungi naye nga kenyini yotaddemu amaanyi biidhinihi jalla waala message eddiira ey'okubiri yenna anaafuna ekirungi mu nsi alayhi biljid alina okussaamu amaanyi byonna byogenda okuba mu nsi muno olina okussaamu amaanyi ogenda kufuna mpeera olina okussaamu amaanyi ensonga lwaki ozuukuka n'onaaba lwaki ozuukuka n'osaala ekiro lwaki ozuukuka n'osaala subwe lwaki era buli kaseera otambula n'ova ku dormitory n'ojja wano n'osaala buli kyogenda okufuuka mu nsi kyogenda okufuna obajjana olina okussaamu amaanyi mbaka muhammadun sallallahu alaihi wasallam naye kenyini Allah subhanahu wa ta'ala yamujjanga eri n'amuntu aku lusozi luyitibwa Jabalu Nur obubaka bwe yabufunira ng'amaze wikisinga 2 ng'ave najja n'alinnya olusozi olunyira essaawa 2 n'alinnya olusozi n'abeera mu mpuku omwo ng'alinda bubaka ne bukka naye anoonya ayagala tegeera katonda omutuufu asinzibwa atya paka Jibril yamukkako n'amaliriza okujja osomesa message eyo n'ogisomesa awamu n'ekyo nga yafunamu okutuukiriza obubaka bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda okumaliriza ng'era yataddemu amaanyi agenda okumaliriza agenze Twaifa agenda okumaliriza ng'era alina okugenda mu social boycott agenda okumaliriza ng'alina okusenguka byonna omwo afunamu empeera atayita wahanan ala wahan teri kigogenda kufuna nga tekiriimu bugubi tekiriimu pain
tekirimu kweresa tulo, tekirimu kuzuukuka kiro, tekirimu gamba nti akanfuna akaseera wakiri mbere nga nkola revision. Ne bannange essaawa zino si za kulya bicepere, essaawa zino si za kutuula ku TV, essaawa zino si za kugamba nti nange ndi wa mupiira. No, funa akaseera weeresa byeweeresa kubanga onoonya obubonero obulungi. Daye waka nga buli omu agamba nti you are a celebrated hero. Buli omu agamba nti ono yakoze n'amalayo obubonero 20. Obaagala ofuna obubonero 20, ssaamu amaanyi. Revisinga ng'obudde bukyali, ssaamu amaanyi. Consultinga ng'obudde bukyali, ssaamu amaanyi. Kola summaries ezeetaagisa ng'obudde bukyali, ssaamu amaanyi. Yagala by'osoma gwe kennyini, yagala by'osoma ng'otunuulira mustakbal, future egenda kuba etya. Tunuulira nnyo, mbagamba bulijjo obugagga bw'olina ewaka. Kitaawo ayinza okuvaawo ababikaayanira ne babikaayanira ng'ate si abazaala ne babitwala. Ennaku jja wange omu yafa, Mungu yamujjula, naye bonna abaagabana emmaali abaatunda mu mankwetu nga tebalina akuwadde musaayi, dakiika 2 nga batunze ennyumba, dakiika 2 nga batunze kino, dakiika 2 nga batunze kino, kakkana ng'abalina okubaawo mulayi. Bonna abalina okufuna ku maali ye si bye bagifunye. Bekikwatako batuuka tayimu nga beetaaga ofuna emaali naye nga si bye bagifunye. Sente eziri mu gavumenti nga bano bwe baziridde. Tunuulira nnyo sente ze mulina ewaka. Ffe nnyo okulaba ng'okola obulamu obubwo wekka. Naye butandika kati senior 4 gimala oba oli wa senior 6, butandika kati ogamba nti si kikyalina kwesaasira, nkola future yange. Bwe naba nzisa ekipapula ekibi bagenda kikigoba, bwe naba nsaba mulimu Vivo Energy bagenda kungoba kubanga empapula zizabika bulungi. Unosobola ludda wa zinatambula New Energy onogenda, World Bank gy'onagenda, onosobola mu kitongole ki? Ani anaakulabawo nga n'empapula si nnungi zakwogerera ani nali mulwadde, zakwogerera anti bangoba fees, nali bangobanga fees, nga kitaawe yakuleeta ekibuli. Mother school, the only school, first school mu ggwanga, nakuleeta ekibuli ng'amanyi nti eyo future yemaze okuba secured. Naye n'otuuka ekibuli ne weefuula ng'abaana abagundi. Wajja bw'omu, wayingira mu ssomero mu kino bw'omu, naye wayingira mu nsi bw'omu. Beera mu ssomero muno ng'okimanyi nti babagoba bagoba ggwe. Wabanga ggwe ogenda okufuna ekipapula, ggwe ogenda okyefunira, certificate egenda kuba yiyo, result ziba zizo, gwatunula ku report card eyo yiyo, gwateeka essanyu mu maaso ga kitaawo. It's you, not anybody else. Alayka biljid, teekamu amaanyi. Kozesa akaseera kano ng'okyakalina. Kozesa buli free time gy'ofunawo okubanga okikozesa ekinaggasa oluvannyuma lwakati. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'abitegera ebigambo ebyo. Allahumma amin. Nsaba nnyo naddala abayizi abagenda okumaliriza candidates, musabe nnyo bannammwe bano be mubadde muwangaana nabo okubasonyiwa. Gimu ku minyanga eminene gye tulina mu Busiraamu, omulyango gwa tawba ne istighfar. Tekukoma kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Era tugamba nnyo always nti mu Busiraamu tusomesebwa oyinza osaba Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekyonoono wakikola ku muntu munno. Ezzambi eriri wakati w'omuntu n'omuntu siga kusonyiwa antini ng'amaze kusonyiwa. Longoosa era saba nnyo banno bakusonyiwe. Yimuka mu maaso gaabwe, bannange bye mbakosezza, bannange bye mbanyiizizza, genda mu basomesa bwe wanyiiza beetondere, ogenda kukola future eyo. Otherwise ensi eno kasoono ofuluma wano n'ofuluma gate egenda kufuukira ekintu. Kasoono ofuluma gate woti egenda kufuuka ekintu, tegenda kubanga kati
kati bakyakuwa sente sister akyakuwa abebweru baweereza okwata ku sente kasimu okola ki time ngina tukangwe nyine go byekolera nga nawe onoonya sente oziraba naye ebyakulemberwa emikisa abakulemberwa emikisa gy'abasomesa abakulemberwa emikisa gy'abayizi n'essaala ennungi abakulemberwa emikisa gy'ebitonde ebyenjawulo ebiri mu nsi muno nabigenda bikusabira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abateeramu omwangu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe baraka era abawe success mu bulamu bwammwe aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillahi tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda abalungi abagalwa mu kutya Mukama amagezi migasookera wattaqullah wa yuallimukumullah Allah yatugamba mu Qur'an mukulembeze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala buli kisi ayagala obulungi mu nsi okulembeza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza ki mu kaseera ng'olina obwetaavu ke kaseera kennyini kewandigwanidde okukozesa ennyo okudda eri Allah tabaraka wa ta'ala omukulembeze Allah ku nsonga ze ez'enjawulo mu kaseera ng'osoma era ng'oyagala Allah okuteeramu baraka n'okuteeramu obwangu oba oli mu kibiina ki oba oli mu kibiina ki ke kaseera kagwanidde gwe okukulembeza n'okulembera nnyo nga tegwe okulembera banno bonna banne tugende tusaale bannange tugende tusaale sawa ya sala omusiraamu takola waati teboogera bati tusome ku dduwa tuzuuke ekiro tusaale nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeremu baraka atuwa obulamu obulungi atuwa amaanyi n'obusobozi okusobola okuwandiika ebibuuzo otherwise bisobola otuuka nga weetaaga kubeera oli ku cupa bisobola otuuka ebibuuzo nga weetaaga kussaako muntu akubeerako buli kaseera okuwanira omukono bisobola okutuuka ng'olina ekikulemesa kubanga tubalabyeko obongo ne buvaako time y'ebibuuzo ennyini agenda kukola finals nesivaako nga talina kirwadde kimusirimu waliwo ebimwambadde birala buli okulembeza Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukuuma ggwe saliman agenda kukuuma ggwe obwongo bwo omutima gwo omubiri gwo omwoyo gwo na byonna ebikuliko ng'oli mulamu nga teri kimu kisobola kukwambala ina akaseera ebiseera bibuuzo ndira nnyo okutambula mu masomero personal naye ogenda n'obeera seekamayambala jangu onaita seekamayambala jangu ng'alina okukola ebibuuzo nga wosoma ayat nga womusomera lwaki atuuka mu mbeera eyo tafuna wuzu tasaala tasoma dduwa tasoma dhikiri tasaba Allah mutaasa tasaba Allah mussaako bukuumi yena alowooza nti bigenda kubeera just awe bityo osobola okuba nga ebintu ebisoma ng'obitegeera osobola okuba nga osoma nga bulijjo gw'osinga mu kiraasi n'otuuka mu tayimu y'ebibuuzo n'okyankalana wenna musabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga mwesiga ate nga mukakasa era mumusabire ddala Allah abawa obulamu obulungi era tusaba Allah abawa obulamu obulungi Allah abawa amaanyi n'obusobozi oyinza otutuuka mu bibuuzo nga tosobola kuwandiika ntwala abantu e Makka nyo omuntu omutwala e Makka kuliko abantu n'agala okulemera mu woteeri naye nga yazze asitudde sente ze naga seeka wano wensaayirawo naye baayo oliyaga nti kaba nagirabako omulundi gumu waba akugiraba wano gwe natwala mungu naga seeka nasooka ne mutwala mu rawda tuli Madina
nambuuza seeka rawda eruwa ninga tuli mu rawda eruwa tuli mu rawda seeka nsalirewa namalira kika musanvu ngali mukumbuuza ebyo netuuka e Makka netugenda tukole ki simanyi oba yalaba kamba Allah asinga okumanya twagenda netukola umra netugimala nadda naye baka mu hoteri ng'essola zansaliraawo nga seeka mulamba nenge essola zansaliraawo nga seeka n'amaduwa gange ng'ensoma teyaddamu kulinnya Kaaba kyesimanyi oba Kaaba yagiraba Allah asinga okumanya Mungu akujjako bingi akujjako favors naddala ng'okola obwononefu naddala ng'oyonoona naddala ng'omujooga ino season si yakujooga Allah season yakusembera nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala season si yakwana naye mbubango nkambe mu ssomero nkyuse n'essomero nalinako essomero erimu lyenalimu abamu bayinza okuba balimanyi nalinako essomero ngandyawo ngenda okulaba nti omwana yayise mukadde we bali mu nsonga zaabwe bayise mukadde we nti yakoye essomero kubanga so and so yagadde boyfriend we ne kati nvudde mu ssomero zikyagala era emmotoka nempitako ng'eriko n'amannya ng'ate gamanyikiddwa yampitako negenda okupikinga ebintu by'omwana oli bageza kumuwuyawuya kuntebenkera wajja kusoma nagana nesobola kubeera mu ssomero ng'oli atte boyfriend wange wajja kukola maka muwala gwe wakimaki siyinza nze vuganya na boyfriend kandiveemu n'abakadde ne bawuliriza ne bavuga emmotoka abasomesa bamayinza okuba nga balimanyeko essomero eri obanga omwana omu bamumanyiiko yefuluma mu ssomero bakufulumye mu ssomero ofulume mu ssomero weegobye wekka lwamulensi kiwajjo kima kola ebyakuleeta wajja kusoma tuli mu kwewaana naawe ebityo ezennyumba eziri mu kilaasi tuyombagana oyo yantama akawala kantama n'okafuma n'okola otya noyagala omutega bino noyagala omutega biri mula yajja mu ssomero erimu nali nsoma nange nali mu senior 5 yes bali mu senior 1 nali mu senior 6 bali mu senior 2 mansoma oyinajja naga nti ono buli mulenzi enakwana ye ate mugezi mu kirasi naleeta obukola nabuteeka mu kitabo just bukola nabussa mu kitabo ono yagenda nga alaba omuliro mu kitabo no byaliwo nga ndaba wenti bukola nabussa mu kitabo ono yagenda nga alaba omuliro mu kitabo kakkana atansi okulabisagalo bindi webityo we byali Mungu atusaasire ya Rabbi ogenda okubuuza ebikola nagamba nti ebintu bibiri atusinga mu kirasi ekyokubiri buli muvubuka yenna akwana ye abange mwajja bakwana mu ssomero wajja kukola ki nawe omuvubuka wajja kukola ki kola maka muve mu nnyombo n'entalo esayina makulu londako kimu eitha oli waka bakufumbirira ogenda ku bugole oli waka oli nakawere oli waka oli semaka oba oli muyizi londako eki togatta bibiri you can't serve two masters at a go so nasawukana eno institution ya marriage ndala neno institution y'okusoma ndala gate nga kemu yokka gy'obolondako enisaawa tukwetaaza ki tukwetaaza byakwera muki nenze kale omulenzi teyampeereza na success card teyampeereza success card kale omuvubuka oyengenda mukyawa teyampeereza naye gwe mu staffa oyinza okuba obusimu lekaseera oyagala kuse bawala mmwe muzuukuke bakadde mumataddemu ssente mpitirivu mwagala kukyuka na mbeera y'abamu staffa mwagala kubanga mulina results enkyamu lwakuba nti mu staffa teyaweereza success card eriko ssente ojje weerage mu bantu mu staffa kasasira gw'oyagala mulimu makulu kyomu gamba kitaawo ssente zonna zawaayo ekibuli zawaayo mu ssomero azikuŋŋaanya azikuwa ewaka ozikolemu success card n'ebisigadde byonna otuule waka nye taata musajja wattu byayitamu bingi maama byayitamu bingi bye bayitamu bingi bamaama oluusi basinga mother balafuubana buli kaseera balwanagana n'ensi balinnya biroole babeera mu muzira babeera mu mpewo bala bali bulaaya tebalya mmere ewooma balongoosa bakadde bali eyo bye bakola si byemirimu egiri professional tali mu banka
anoonya ssente yagenda kukuba kyeyo anoonya ssente gobeewo nodda mu malala nodda wano mu kulyaki nodda wano mu kukwana nodda wano mu balenzi nodda wano mu bawala oli awo abala bamufuka big spender naye nga maama ali kumuzira. You are disappointing your mothers, your parents. Nena mmwe ensi mugenda giraba nsaba Allah abalongoose baana mmwe muve mu fujjo n'ovuganya mu by'abasajja era bino tebisaanidde kuba mu kibuli era tebibeererawo ddala muvuganye ku by'abasajja basajja. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tulungamye ffenna. Allahumma bawala mmwe Allah akuwa obulungi bukomaawo linda paka Allah laligerera bavubuka Allah akuwadde ssente n'endabika ennungi bikomaawo tukozese ebyo ebyengera Allah byakuwadde ate okwonoona mu tayimu ng'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akuyambe akutaase akuwe akugulirewo tayimu eno tolina kuwonooneramu olina kukulembezaani Allah subhanahu wa ta'ala. Always teeka Allah forefront muteeke mu maaso go tegeti era okulembeza kitwa ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tya Allah subhanahu wa ta'ala Allah musinze muteeke mu maaso go Allah ndaba atya nga nze nkola kino nga nze nkwana nga nze nsumbuwa abaana ab'obuwala nga nze nyiga mbu omulenzi yampeereza kino nga nze ndi mukuweereza baluwa mpeereza omulenzi w'essomero gundi Allah abanda bati bawulira batya nze nawe nfaanana azaalibwa abakadde bano abalungi n'ebisigadde nze nzenna omumbejja nze nzenna kubayita mami ewaka muzeeyi bampita mannya ga jjajja wange nze nzenna Allah ndabikenga ndi disappointing nze I can't disappoint my parents. I can't. Vow from now, please. Sawa zinokola. Yogera ekigambo kimungu kyakasa kive mu mutima gwo bikolwa bye nebisigadde otambulire wokyo insha Allah ta'ala. Allah muteke mas. Wabata mulaba amazima ya Allah akola ki? Akulaba always. Aikimanyi nti Allah wuli edduwazo n'ebikola byokola Allah abiraba era ajja kusima. Ajja kubanga oli special student nga buli kimu ekyo kyonna kyonna kiri special buli kisootuuka kyokwatako edduwazi osoma Allah azanukula ogende mu vaaka nga bakuwa ssente bakuwa omusaala ng'olinga eyamaladde okusoma olinga eyamaladde okusoma kaana bukaanizi wayise mu kibuli wabitegedde eswala osaala osaba Allah bino byonna obikola wakola ekigwanidde kyoba okola. Nsaba Allah akumalire mudde waka mubeere bampisa biidhinihi jalla waala era mubeere baana abalungi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ارحمنا جميعا بارك لنا جميعا تب علينا جميعا سامحنا جميعا اغفر لنا جميعا إنك عفو كريم سميع مجيب تحب العفو فاعف عنا كفر عنا السيئات والذنوب ارحمنا وارحم آباءنا واغفر لنا واغفر آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين. ربنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا يا الله من الذين أنعمت عليهم. اللهم أنعم علينا يا رب العالمين من بركات السماوات والأرض. ربنا بارك لنا في أحياتنا بارك لنا في أعمالنا بارك لنا في دروسنا بارك لنا في اختباراتنا بارك لنا في اختباراتنا بارك لنا في امتحاناتنا بارك لنا يا رب العالمين في كل شيء إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. أعزنا وأعز أساتذة هذه المدرسة. اللهم أعزنا وأعز أساتذة هذه المدرسة. ربنا أعزها يا رب العالمين. أعز أساتذها يا رب العالمين.
أعز يا رب العالمين شيوخ هذه المدرسة، معلمون هذه المدرسة، والقائمين بالمعروف يا الله والناهين عن المنكر يا رب العالمين بهذه المدرسة من الأساتذة والطلبة. أعزهم وأكرمهم وأيدهم وبارك لهم يا رب العالمين. ربنا وارفع مدرستنا هذه فوق جميع مدارس أوغندا، قوية عن جميع مدارس أوغندا، أقدمية أخلاقية ودينية مكانية شرفية. أعزنا يا رب العالمين مكانا وقيما يا الله، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. ربنا نسألك يا رب العالمين أن ترزق يا الله أولادنا الامتيازات. اللهم ارزقهم الامتيازات، ارزقهم الامتيازات. ربنا يسر لهم بإخباراتهم الدولية ما نسميه بينيب يا رب العالمين. ربنا ارزقهم يا رب العالمين التفوق عن الآخرين يا الله والبركة يا رب العالمين. ربنا ارزقهم يا الله كل ما رزقت أنبيائك والمرسلين، يا من رفعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقلم، ورفعتها يا رب العالمين يا الله بالقراءة، إنك رفعتها بالقرآن الكريم يا الله، ورفعت مكة المكرمة بالقرآن، ورفعت محمدا بالقرآن يا رب العالمين. ارفعنا جميعا يا رب العالمين بكل ما أنزلت يا الله على محمد يا رب العالمين، إنك أنزلت عليه يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم نسألك يا رب العالمين أن ترفعنا جميعا يا رفيع السماء بغير عمد نراها. ارفعنا يا رب العالمين وارفع الإسلام بنجاعة هؤلاء الطلبة. اللهم ارفع الإسلام بنجاعة هؤلاء الطلبة، وعز الإسلام بنجاعتهم. أعز الإسلام يا رب العالمين، آل الصنية 6 وآل الصنية 4 يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. منا الدعاء وإليك الإجابة بصفة خاصة. فارحم وحدي يا رب العالمين، ووفق مدير هذه المدرسة عبدك إبراهيم يا الله سمكد. ربنا وفقه يا الله بما تحبه وترضاه. أعزه يا رب العالمين، يسر له يا رب العالمين جميع الأمور يا الله. وفقه بالقيام بهذه المدرسة على المنهج السليم ولا ما في صلاح دينه ودنياه يا رب العالمين. ربنا احفظه يا الله، اللهم انصره يا رب العالمين من جميع القيود يا الله. ربنا أعزه، ربنا أكرمه، ربنا بارك له، ربنا تقبل منا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واستجب لمن قال آمين ولمن لم يقل بآمين، واستجب لمن حضر معنا في الدعاء ومن غاب يا الله. واقضي جميع الديون، اقضي لنا الديون، اقضي لنا يا رب العالمين حاجاتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله